Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mikwano gyaffe n'abasibye banne musibye mutya kasubire nti muli bulungi. Amanya n'eddoboozi omuzira nkima Nagwa Mariam straight away from Abu Dhabi UAE. Munnamawulire wa UAE omu bw'atera nga mawulire agakwatagana wano UAE Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain so gajja ku Mariam exclusive ku YouTube. Okwo kwe tubeera buli kigenda maaso wano mu UAE. Kw'okijja naye ate olunaku olwaleero nzize wano ku Celebrity Track ate nawo tubeere nga tuyisaawo okwo ku mawulire agagenda mu maaso mu bikwekweto by'okukwata abaddugavu. Bano abantu abasinga muwakanya ekintu ekyo naye ebintu ebyo bituufu. Abasinga mugamba bakwata bamalaaya, abasinga mugamba bakwata abantu bali mu buyembe ne bannange si bwe kiri. Mulimu abaana be basanga mayumba gaabwe nga beebase. Mariam ng'omuntu mulimu abantu be bakwata nga bantumba manyi nga nali mbaddeko nabo. Si buli gwe bakwata nti malaaya, si buli gwe bakwata nti bamusanga mu kayembe. Mulimu abantu. Example bannaye, abantu abasinga mumanyi Abdurazak abantu balinga bataana abakambuza ku Abdurazak. Tubadde twakamala Nikaye recently. Oyo naye bamusanga mu kayembe. Waliwo omukulu Moses nabeerako naye ku Navigate. Naye mukwate. So kwegamba ebintu bino bannanga abantu nga tubyogera mbu abasemba malaya be bakwata simanya babasanga mu buyembe. Bana ebintu ebyo si bituufu. Kino kitwala buli batera kiyita ekiri atabaala. Bana ekino ekintu kitwala buli muntu. Abaana babakwata ne kigambibwa nti abalina ebibyogerako abalina Emirates side abalina employment visa bagenda basiba weekend ne babasibye mwezi mulamba ate nga tebabatadde nti baddeyo bakole babatadde baba deportinze. Waliwo omuwala ayitibwa Majorin abantu balinga babiri Mahadi ne Hamza mikwano gyabwe bamumbuuzaako nnyo. Oyo naye sigamba nti yali malaaya kuba yali akola mu Carrefour. Yes, yali akola mu Carrefour. Naye tebannamanya kiki ekigenda maaso bagezaako okubuuliriza kiki ekigenda maaso bana amawulire tegannaba kuvaayo. So bannanga babuzaabuza abantu nti bakwata bamalaaya bakwata abantu bali mu buyembe banywa mwenge nedda. Kigambibwa nti ne ku street kwennyini ku nze mpangalira ku Hamdan Street babasanga kuba abapoliisi bangi basanga bali ku bugaali bantu bannanga ekitwala abantu ffenna twebereremu bweberezi. Kigambibwa nti abantu be ba deportinze obudde buno ate bwe badde n'ebiboogerako nga babadde n'emirimu be basoose okujjamu okudipotinga. Kaakati ate awe weebuuliza omuntu abadde ku kali wali oba omuntu gwe tuyita atalina byogera ye wa kudipotinga ddi. Banna ekintu kino wenkoolera embase yaffe temuli wala muli wano ku Alfala Street. Bannange mutuyambe gino mirimu gyammwe ne basajja mmwe kubeera mu ntebe kubugumya bifo kukuuma bifo byammwe kukuuma mirimu gyammwe naye nga banne temutugasizza. Mazima omuntu batikka batya omuntu ng'ayina bamuwa employment visa abadde akola naye ne lukya ne bamutika nga embase muteredde wamu. Siga nti banne muli wala muli wano naye mutudde temufaayo kuba bano banne mwajja kukolera ffe tulinga ffe bakama bammwe naye ate temufuddeeyo ku bannayuganda bano abatikkibwa. Temufuddeeyo ku bannayuganda bano ekikwekweto ekikuba kati buli muntu mweraliikirivu nange kambe kennyini nange ndi mweraliikirivu manyi ssaawa yonna lugenda kukya banjoole naye nga tulina eno yeringa gavumenti yaffe embase muli wano ku Alfala Street muteredde mulinga abaatuka musazeewo kukuuma bifo byammwe musazeewo kukuuma mirimu gyammwe naye nga ate abantu be mwajja okukulembera oba abantu be mwajja okukuuma obudde buno babagobaganya oba nga kinaye nga temufuddeeyo kuleeta ddoboozi temufuddeeyo kukola kintu kyonna. Bannange embase tubeegayiridde Uganda Embassy mbeesibako nnyo temuli wala nti oba muli eyo mu shirikati nti oba muli mu kibuga ku Alfala Street mutuyambe ku kintu kino ekikwekweto ekikwata bannayuganda mubeeko n'eddoboozi lye muvaayo nalyo mubeeko n'enkola yonna. Naye abaana ne babatwalira mu sapatu zonna ezifaanagana abaana ne babatikkira ne babatuuka ku airport bali ku mpingu abaana ne batuuka embase mutuyambe tubeegayiridde. Guno omulanga ngukubye nga Mariam nganza omuntu ku lw'abannayuganda bannaffe nange ng'omunnayuganda kuba simanyi kigenda kutuukawo. Kigambibwa nti ekintu kino bantu bakyawamba bali mu kutwala abantu basinga ate then bayingizeewo abalala nga tetumanyi kigenda komadi biri mu ngambo nti olumala Abu Dhabi being that Abu Dhabi a capital city nti ne mu ngundi endala ne mu Emirates endala Dubai, Sharjah, Al Ain bigenda kubanga bituuka. So bannayuganda bannange mwebeereremu. Sijja gamba nti totambula ne gwe basanze mu buliri bamugjayo. Sijja gamba nti beera mu buliri n'abeera ku kkubo naye bamukwata.
n'abeera mu buliri naye bamukwata. Kati simanyi wabula katusabe Katonda osanga y'anaatuyamba mwene embeera. Naye nga ebintu bino kigambibwa nti imbu biva ku Nigeria abatta omuloko sayidi ze Sharujah eyo. Kati bo obudde buno being that tebaawula ni kiri nti oli muddugavu. Kigambibwa nti okukwata kuno okw'abantu kiva ku Nigeria abatta omuloko Sharujah ne badduka nga badda mu bitundu byene. Ebintu bino bigeresebwa bugeresebwa oba oliawo tewaliiko abirinako idea naye okuva ku butambi obwafuluma kize ngozo okifollowinga ebintu bino kwebiva. So banaye mpozi n'ekirala Bannayuganda mbakubiriza mwewala ebizimbe kuba ekikwekweta ekyasooka kyatwala basinga kukwata ku Crispy Chicken awo ku Hamdan Street ne bakwata ku Tourist Club ne mu Navigate awo mwebye bitundu bye basinga okukwatamu. So bane twewala ebizimbe ebiriko nnyo mainira abantu aba Nigeria, twewala ebizimbe ebiri crowded n'abaddugavu osanga we tuneetabika mubeeru mpola mpola bajja kubuzaabuzibwa bagaye oba wano tebaliiwo nnyo baddugavu. Nawe munaabeera ku bizimbe nga muliko baddugavu mwekka oba baddugavu fekka bannange ekintu kitabuse. Ekintu tekimanyi mwana waani, ekintu tekimanyi watambudde, ekintu tekimanyi otambudde, tekimanyi osigadde mu buliri. So bannaye twebereremu n'abalala bannaye mutusabire. Ate n'ali eyo omulala bannange tojaganya olwaleero baakutta ono osanga enkya bagenda kukwata muntu mulala. Naye ate embase yaffe mbakubira omulanga. Embase muveemu eddoboozi. Embase omuntu bagenda omutika ng'alina ekintu kye yakoze omusango ogw'amaanyi okutikkibwa okugenda. Naye omuntu ne bamutika ng'alina employment visa, alina Emirates side, embase ne mutuula wamu mwe mukuuma bifo byammwe. Nebanne omuntu aboneebonere Uganda ate ne wanaabonerewo nga basajja mmwe muli mu KFC, muli mu government z'esasula, muli mu kuwoomerwa ebizimbe by'Abawalabu. So maliriza nga ngamba bannange twebereremu, Bannayuganda bannange twebereremu. Mu Munnayuganda muno olaba akubuzeeko wiiki mukubireko kasimu omanye embeera gy'alimu kuba kino ekintu ekyazze kigenda mu maaso tetumanyi kigenda kukoma ddi naye ng'ate bigeresebwa nti bakyakwata abantu. Amora Powers Mariam exclusive ku YouTube kosobola okunsanga n'amawulire agasingako wano naye ng'olunaku olwaleero tuuze wano ku Celebrity Track ate tubeereko n'obubaka bwe tuyisaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.